Obulwadde bwa kkookolo bwe bumu ku businga okutta abantu mu mawanga ga East Africa. Kyokka abasawo abakugu mu kujjanjaba kkookolo babalirwa ku ngalo. Okumalawo ebbula ly'abasawo abakebera n'okujjanjaba kkookolo, Banka y'omukago gwa East Africa etandise okubangula abasawo basobole okuzuula n'okujjanjaba ekirwadde kino. Abasawo 600 be basuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Local doctor in the hospital has no training at all in cancer, and so they will not be able to diagnose that problem. Yedda okwogera bino abadde asinkanya ababaka okuva mu Parliament y'omukago gwa East Africa. And the training is focused primarily and purely on rural hospitals. Wetwogerera nga abasawo 8 bamaze okubangulwa. Abaddukanya banka eno era bategeeza abaka nti banka eno etumbula ebyenfuna okuli n'okussa ensimbi mu by'obulimi. Very, very small scale, those who are borrowing $100,000, $200,000 or even less. And we are channeling that money through the commercial banks because they have the distribution channels. Abaka era batuuseko mu kitongole ky'omukago gwa East Africa ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu ekisangibwa e Kyambogo. We have so many universities at NASA, those of you from Uganda. We have so many degrees given out, doctors, engineers, who will go out on masquerade. Amyuka akulira ekitongole kino, Professor Mike Kuria, ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka okuteekawo ekitongole ekyebigezo ekigatta abasawo ab'amannyo. But they are asking IUCA to work with the national commissions and councils to develop a standardized regional examination for dentists. Singa kino kiteekebwa mu nkola eno yandibeera entandikwa ey'okuteekawo ekitongole ekyebigezo ekigatta amawanga agali mu mukago naddala ku masomo agamu. Abaka beemulugunyiza ku mutindo gw'ebyenjigiriza matendekero aga waggulu. When I see the ranking of universities, even within the African continent, I do not see the universities of East Africa ranking that highly. Jingo Francis, NTV.